omanyiza ekimanyi ekintu kimu tugenda kumaliriza mu kuzoganya Museveni naki mbeera zonna. Leero luno lutalo ye mama, leero luno lutalo bannange, twagoba katengo lutalo ye mama. Mwepulire ko wansi banyabo ne basebo. Adui yani? Adui yani? Adui nani we? Adui nani? Adui nani we? Adui nani? Raisi wetu, raisi wetu, Kyagulanyi raisi wetu, raisi wetu, Kyagulanyi, raisi wetu we, raisi wetu, Kyagulanyi, raisi wetu, raisi wetu, Kyagulanyi. Tusonge mbele, tusonge mbele na bidii, tusonge mbele, tusonge mbele na bidii. Nga tuyitamu NUP. Sita kirina kyaffe. NUP is our party. NUP is our party. Umbrella is our symbol. Umbrella is our symbol. Ate Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. People power is our power. Our power is in your power. Mwebale nyo mwebale ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna. So Mr. President owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Deputy President waffe Mukulu Mwanga Kivumbi, Lop Leader of Opposition Mukulu Joel Ssenyonyi, our Secretary General, the Deputy Secretary General, bamemba ba Parliament mwenna, abakulembeze mwenna batubi ne ba incumbent. Wano batubi. Batubi mwanikeke mikolo tulabe. Kale muteke wansi. Nange nditubi. Nange nditubi wano nino tukoze eki. Kunga Kawepe South kunga. President waffe yagamba nti mwejjeyo enjala tujjeyo ki tebola abatubi tubasinga obungi wano. Kale ba incumbent mwanike emikono tulabe. Mubakubire mu ngalo ekintu bakikubye bulungi. Ate bali wano ofiseri bakikumye bulungi. Banyabo ne bassebo nzikirize nebaze Organization Secretary Dr. Kanabi ne department ye, department y'abavubuka, department y'abakyala ne department endala zonna. Naye nsaba mukubire department ya mobilization yakunga obugalo. Omulimu guno gwe bakoze ne resistance gye bataddewo zikira omukyala Namayanja ono emabegako eri wabaddeyo obuzibu e Masaka naye bugenze butereera. Masaka kunga kunga tali kusikiza kunga. Banyabo ne bassebo nga bwe mbagambye omunyaga gw'e Masaka mukimanye omunyaga tukyayita mu miki mingi mutusabire mu bukulembeze gye tuli. Nze juzi olwo ekibuuzo kyebadde bambuuza nga bakibuuzaako ne Kristu ng'ali ku musaalaba. Yesu mumanyi Yesu? Bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba musajja gwe obadde owonya wewonye osobola okwejjayo. Yesu yasirika n'asirika. Kati nange namukopa ebibuuzo ebimu bwe babimubuuza nga nsirikawo. Nga balabira ku bikolwa nga balabira ku ki? Ate nze ndaba wano tubadde smart nga tukolamu ne kapareedi akalala naye gatubira nazadde. Banyabo ne bassebo, nze ebigambo bye mbagamba ntono nnyo. Ekisookera ddala bwe twava mu kupopa mumanyi bulungi nnyo twekolamu omulimu ne tufuna ekyobugagga kye bayita National Unity Platform. Ekibiina ekyo era kiri associated ne people power kubanga kiri nationalistic
it emphasizes unity ate buli muntu ng'afunye eki munziremu era attentive buli muntu ng'afunye platform. It is a platform for every Ugandan. N'olw'ensonga eyo the moment nga tutegedde omutwe gw'ekibiina kyaffe fenga ba mobilization omukyala annyonnyodde bulungi nnyo ebiruubirirwa mukyala n'abatanzi mukubyeko mu ngalo okufuna omulimu gwakoze. So we must maintain that spirit of the party nga tusinzira ku mannya muli ebigambo ebyo ebisatu. Ekirala banyabo ne bassebo ye diversion ebeera etulyabo kiseera. Mwetegereze nnyo wabawo diversion nezitujja ku kigendererwa ne tudda mu kwerwana ffeffe nnyini n'olwetunga namwe abagenda okwesimbawo tubeegayiridde mu digestinge information nge batuuseeko bajja kujja boonoono mukulembeze bamusotesote bamumalewo ogenda okujjukira omuzimba ng'obudde okuza eki bweddeyo mbeegayiridde banyabo ne bassebo digest waba bemedde okudigestinga inquire from the secretariat. Secretariat efulumye tebayita common, common position ku kintu, the common message, message yebetambula. Kati mutuwa obuzibu mu mobilization ekintu kimu kigenda ne kijja ne kitudaivatinga. Banyabo ne bassebo as the chief mobilizer ndi very keen obutadde amabega wabula ogenda mu maaso ku nsonga za Buganda. Central Region tulina okufuna ababaka abasukka mu 100. Dictator ayina programu ey'okutaataaganya Central Region. Ndowooza abali wano ffenna tuli ba Central. Tulina okumakinga sure tumwambilizinga. Eno baagala katereeza tugiyite Central oba Buganda. Buganda kunga madembedde. So ensonga za Buganda teziri mu kusimikiramu mannyo. Omukulu ebyalowooza nti akyasobola okukyusa omuntu waawano kwe twabuuka tulina kusaasanya message. N'olwekyo abakkiriza nti tulina okufuna abasukka mu 100 muwanike emikono. Kati mulina okukola ebintu bino wammanga. Mwina okubeera part of that nga mujjawo entale zitatugasa. Omuntu ng'afunye tiketi make sure tubeera mabega we tuwangule. Tulina ebizibu bingi nnyo naye nga tufunye obudde obumalawo tubimalewo. Awatagisa harmonization department weziri wali esobola okukola ku ebyo. Nze omulimu gwange wakunga nkunga obuyamba enkeje byonna nenjiwa mu kibiina abaorganizing nga we bali bonna ne bateeka mu departments zaabwe nga mukyala n'abatanzi bw'abannyonnyodde. Banyabo ne bassebo ekirala we are blessed to have candidates. Wano mu Buganda region osanga nga kala yaffe yesingawo obungi bane ekintu ekyokulu mwekubireko mu ngalo. Ate n'abakulya ebifaananyi ne muteeka pulezidenti waffe mukikuba mwebale nnyo webalire ddala kubanga mutuyambako omulimu munene nnyo. Banyabo ne bassebo temutya competition ennungi Museveni yagikozesanga luli naye nga abawa ne ssente ne beerwana asobole okusika attention y'abantu. Mwe mukikoze organically mukikoze naturally mwebale nnyo mwebale ddala. So okuyayanira ebifo si kibi, empisa kyekikulu. Banyabo ne bassebo ensonga eno singapooku nga sigyogeddeeko. Kaadi oba ticket oba flag bearership ya NUPC yakugula. Tetundwangako ebigambo bingi nnyo byogeddwa naye tetundwangako. Tuwuliziganya tewali yalya pulezidenti ayise wano abakulembeze ebbanga lyonna balete obujulizi ani yajja kwani ssente kubanga tulwanyisa corruption. Teri n'omu yali avuddeyo n'ogenda okuwulira eyo ng'ebigambo biyitingana nti kati wantu zitunda. Ekyo ekigambo kya diversion badaivatinga kubajja ku mulamwa. Ne kunono wano wonna lukola era mwabiraba nga bifuluma. Omuntu omu asayininga era sanctioninga Secretary General ajja binyonyola kubanga naluli yasayinga forms zammwe. Mwalaba terinnya lya Nyanzi oba omukulembeze omulala. So that is total nonsense. And from today onwards
mbasaba bakulembeze ebintu ebito bijja mu bivumirire eyo gye muli bikomeye otherwise ebintu byonna n'ekibiina binajja nawe ojja kweyo n'okiryako buyisi ojja kweyonoona nga tokoze eki nga totegedde banyabo ne bassebo mukyala Nabatanzi akyogedde bulungi nnyo tugenda mu kalulu k'abavubuka ekibiina kino kiri generational temulina nsonga gye mugenda tuwa nga temwanguza abavubuka kyeyamani wakunga atawanguza abavubuka bannaye tujja kubuuza ebibuuzo bingi abakulembeze mwenna batubbi abavuddeyo nga tetuwanguza abavubuka ate mulaba mwogera ki akasajja manya mitaani Kabwenkene yavayo yewaane agambe nti no yawangudde obululu bw'abavubuka temunakikiza n'abakyala bannaye ndaba mubuusabuusa kikafuuwe n'olwekyo tugenda mu kabugulu k'abavubuka make sure nti buli ekintu kino mukibeeramu kabenga akalulu kammwe akabbiri mulekerawo okubeera serekisi okufa kalulu wakamwe kokka nga muti abenaali omuntu najja kunwana era bajja kulwana ojja basangayo eri mu maaso n'olwekyo mubakube kati afutalu akalulu ka kibuli ate n'ekibuli tukola ki tukirina ensonga endala gye ndowoozaako ssebo Mr. President be bantu okutuula wali mu maaso gye bujja bwemulaba nga embeera mutuuleemuko mufube okulaba nga mukwatagana nga tulinanya akalulu wali mu maaso harmonize ndowooza nti nyo kikola amakulu ekyo kijja kwanguyiza abakulembeze n'abakunga omulimu masaba banyabo ne bassebo mu mobilization omuntu ali wano nga talina smartphone bannange oba oswaza abatalina smartphone mwanike emikono ddala ngozoona oyagala ticket wanika nja kugulira wanika maama genda ogule smartphone omukulembeze waffe essaawa yonna bagamba nti mubeere updated please buy smartphones nkoleki mubeere nazo kubanga message zonna muzibatuukako leeki ate muteekeko ne data smartphone okutali data teba naki teba na mugaso kakati nabadde mpulira nga mukulu wa nyaga asomesa ne mukyala Nabatanzi bakyempasaizinze wi nga temukyampuliriza wi be prepared kitegeeza abantu nga ate kyekiseera ekyokugendayo nga nina okugendayo ate neŋŋendayo n'okola ki n'owulira bubi Nabatanzi n'abagendayo n'ozimba akaki ebyo mwe mbimanyi omukulembeze waffe yalangiridde eggaali eyansinga okugimanya mukama wange yajogyogerako bannange n'ebigambo ebyo nsaba tugende mu maaso n'omukiina ebisigale Katonda atukulembere kubanga ffenna tuli ki tuli bantu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes, nyongera okujukiza nti oli ku Map Media TV live with NUP delegate yonna okutwaliza wamu nga tukulembeddwamu President Kyagulanyi Ssentamu Robert omukulembeze ow'ekkumi amanya eddoboozi Ron the Transporter Ronnie Wo Karoniko akamuko kawulekati Boss Boy. Your Excellency, allow me to welcome you to this training session. Thank you for finding time to grace this session. Sebo President waffe Masogo tulina abakulembeze abali ku bukiiko bwa mobilization task force committees bwe watugamba okuteekawo mu Uganda yonna nga bano ba Buganda ku mutendero gwa district n'ogwa constituencies banabana ku buli level chairperson ow'abakyala ne bamobiliza babiri ababavubuka ow'abalenzi n'abawala era ngenda kusaba mu sub-regions mobilization task force committees aba Kampala muyimirire president abalabe ddala oba weemuli aba Kampala mulwa people power Kampala people power mutuule aba Wakiso sub-region Wakiso people power abo be ba Wakiso bandibadde bangi nnyo naye twayise bana Greater Mubende
Greater Mubende, people power. People power. Nambo Jiraba Nene Nyo, Your Excellency. Greater Mpiji. Greater Mpiji, people power. People power. I tell the Vice President, Deputy President, people power. I will not Greater Mpiji. Aha. Masaka, Greater Masaka, East and West. When now I move. Amo area Greater Masaka. Kakati. Mavira stretch people power. Mavira stretch people power. I will not put the medicine says Mavira. Greater Luero. Greater Luero people power. People power. I will have Greater Luero. I will go Uganda, Your Excellency. Tujimazeko. Twajigabanyamu sub-regions munana. Era ne sub-regional coordinators. Tubalina. Era Your Excellency. They've been vital. They've played a key role in organizing this training. They were coordinating everything. Briefly, allow me to recognize our sub-regional coordinators. Sub-regional coordinator for Kampala, Mwami Semugoma. Semuyimira. Sub-regional coordinator for Wachiso sub-region, Mumbeja Nasimbwa Sara Wali. Sub-regional coordinator for Mavira Stretch, Mayor Robert Kabanda Nayo Wali. Sub-regional coordinator for Masaka East, Mayor Florence Namayanja or Masaka City. Then sub-regional coordinator for Masaka West, Mwami Chirumira Charles. Sub-regional coordinator Greater Mubende, Yabadeo Wanonesi Damulava, Mwami Kauma Digo, then Owaruero, Pasobode Kubera na Fainamu Elisibu, Mwami Salim Lemu, your sub-regional coordinator wa Greater Luero. Your Excellency, abantu abo bakola omulimu mulungi, mirimu gyaffe bagitambuza bulungi mu sub-region zaabwe. Kakati tulinawo wano ba incumbents baffe. The members of parliament, districts, abatuwangulira, never mayors of municipalities, abatuwangulira. Era bonna batudde mabega waabwe. Then kubuyi buno tulina aba aspiring candidates. Ku level ey'obwa member of parliament, ku level ey'obwa chairman wa district, ne ku level ey'obwa mayor ba municipalities ne cities. Our aspiring candidates, so this is the congregation, Your Excellency. Wherever we've been, abantu banabadde batugamba baagala kulaba ku president. Naffe ne tubagamba tusooke tuteekeyo obukiiko tuteeketeeke omusomo bajje basome. Olwaleero bazze kusoma, bazze ku luzzi banyiikidde amagezi, bava wano bagenda kukola emirimu gya NUP n'okwetegekera ebyokulonda ago amagezi bagafuna. Naye era Your Excellency, abantu bano bwe bajja wano, abantu bano bakulembeze balinamu ku masannyalaze aga 2 phase, naye baba baagala bafune ku masannyalaze aga high voltage, sina 3 phase high voltage gali agatambulira ku pylons aga president waffe. So he's going to induct you, he's going to set you now to move mukole emirimu gya struggle nga mulina amasannyalaze aga high voltage. Ensonga lwaki abantu bano bali wano olwaleero. So I thank you once again, Your Excellency, for gracing this function. Thank you. Allow me now to invite none other than our hardworking, the ever-present, the ever-supportive Secretary General, Councillor David Lewis. Thank you. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Even here. NUP. Kunga Buganda kunga. Kunga Buganda kunga. Kunga NUP kunga. Muli bakabinyo. Kunga Kampala kunga.
Mr. President, Deputy President, the leader of our parliamentary team, Deputy Secretary General, members of Parliament, members of NEC, all of you leaders, our focal persons for the regions, for the districts, constituencies, and all of you leaders, abakulembeze mwenna bali wano olunaku olwaleero mwebale nnyo okujja tubasaamu ekitiibwa. Bameeya mbalamusizza era mbebaza omulimu gwe mukola nammwe balengedde we muli. Nga sinayogera kampita abakulembeze abamu betukulembera nabo, members of NEC abali wano abadde tebanayanjulwa mujje abantu babalabeko. Members of NEC mpozi abo abadde boogeddeko obanga abantu babalabye already, naye abalala of course ng'ogyeko president, deputy president lo abo sigenda bayita, naye okutandikira ddala ku deputy secretary general gusaba gye abantu bakulabe. Abakulembeze baffe ensi erina okubategeera n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola. Robert obadde yogeddeko eri abantu, toli memba wa NEC naye okwasaganya nnyo ensonga z'abano abantu. People power, lwaki sibasaba ne mweyanjula muyimirire awo gyasubire omu okubeemu omumala kyokola mu NUP abantu baffe bategeere. People power, our power, NUP, everywhere. Amanya gange bampita Boken Ali, abasinga mumanyirya Nubian Lee, ate ng'era nze akulira Arts, Sports and Culture Department wano ku kitebe kya National Unity Platform. People power, our power, NUP, everywhere. Erinnya lyange nze Sarah Mukisa Muwungi, nze Senior Administrative Secretary era nze Secretary of President. People power, our power. Rahma Juma Luowa, Deputy Secretary Women League, EMC Commissioner. Kunga abavubuka kunga, kunga Buganda kunga. Esawa yonna tujja erinnya Sylvia Namutyaba nga nze akulemberamu abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform wamu n'ekisinde ekya People Power mu Bendo erya Buganda. People power, our power. Kunga Buganda kunga. Okay, erinnya nze Farida Nabatanzi n'abakunzi wa Buganda district 27. People power, our power. People power, our power. Kunga bachala kunga, kunga bachala kunga. Awo mutegeererawo Women League eyingiddewo. Nze nabagaweka Leflavia omwaka omukyala w'Ekasanda ate chairperson w'abakyala ba NUP bonna. Mukama akuume. People power, our power, NUP, everywhere. Sebo Mr. President, n'abakulembeze mwenna abali wano. Amanya gange nze Benjamin Katana, omwanika wa Pate. Bwe tubadde tuyimba wano, ne tuyimba luno lutalo. Si bwe tuyimbye. Ate mu history y'entalo zonna mugende musome, tebaziwangulira mu battlefield. Baziwangulira mu kuplaninga n'okupreparinga. Orientation eno n'ebirala ye preparation. Ate olutalo ebiruwangula biri bintu nga bibiri. Si ideas enungi, oyinza kubeera ne ideas enungi n'otakola ki? Ekisooka cause. Ate kyakoze tekyetaaga kwemphasizinga kubanga olunaku kye tuba tukola ki? Ate abali wano bakulembeze. So presumption eri nti cause omulamwa gwe tuliko buli omu akola ki? Ekyokubiri ye superior strategy oba preparation. President juzi yatugamba tugende tuzimbe gaali. Naye abantu ne babinterpretinga mu ngeri za njawulo. Naddala abananfuusi.
naye obubaka bwe tulina kuva wano nabwo nze bwe mba ndi coordinator wa NUP mu Kyotera ndina okubeera self accounting accountability nga si accountability gy'oweereza wano ku kitebe gwe ng'omuntu buli kawungeezi weewe accountability weebuuze nti ku basomesa abali mu Kyotera bameeka benkozeemu omulimu okulaba nti bwe bamala kukwata ffena bastructure ne batusiba ku ssaawa y'akalulu ani agenda ku organizinga abantu okulaba nti ekirina okukolebwa nekikola ki weebuuze nti kuba boda stages zonna eziri mu Kyotera nze akawungeezi olunaku luno nkoze eki okulaba eyo yegali president gy'ajanga akola ki ng'ayogerako bw'obanga oli mwogezi ku mikolo oba oli coordinator weebuuze nti aboogezi ba ku mikolo mu kitundu kyange ate abamalirivu okulaba nti bagenda kukola kye balina okukola nga ba coordinators bano bonna abalala bamaze obbasiba bali mukomera weebuuze nti kati ndina groups mekka wano ezigenda kukola omulimu nga bali mu formal structures tebakyakoze eki so buli lunaku buli omu akola accountability gyali si ziri accountability ez'okumpapula kubanga ezo lusi abantu bawandika bye batakoze eki naye no accountability gyoba weekolera ng'omuntu ate ng'oli ku mulamwa eyo accountability kiba kitegeeza nti eri genuine ate eri honest so nze saagadde kwogera bingi tubadde bakubabuuzaako naye neneetumiikiriza nenjogera bingi mu nsonyiwe people power our power ekyamaanyi nnyo nti twetegekere prepare in everything you do. Thank you so much. People power. Mr. President, singomba muko mu byuma nange nenkokamu tomwana we magere n'amalajja wabeera w'enjawulo mu nsi mwe tuli n'amalajja omwana we magere n'amalajja wabeera w'enjawulo mu nsi n'amalajja people power. President mwendi baba baava mu byuma muli nange nkookemu ensonga emu nzayisha kabanda ensonga emu yokka buli bufala baagala nnyo okututuuma nga tribal party era akalulu kali akaggwa batwala amaanyi mangi nnyo nga bagenda mu bitundu ebirala okubagamba nti twagala kuzzaawo bwakabaka yekka nze okumanya kyendi tekitegeeza kusosola balala bwe tuvayo okulwanirira ebya Buganda nga kati mubalabe kati mubagambe tulwanirira ebyaffe naye tukkiririza mu Uganda eyawamu. Zaisha Kabanda nyawe yekeitesi ono yamuziika mu Ibanda district nina abanganda akyolina elango tebatubuulira Ssaabasosozi mu Uganda wano ye Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye. Kati kyenagende president kuwonako mu kadakiika kamu eri abantu baffe abantu abamu si baffe abatandise okugenda mu social media nga bavumirira amawanga amalala bavuma Abanyarwanda ne tribe endala gw'olaba bavuma ennyo amawanga amalala ng'atwerimbikamu mugambe si waffe tetukkiriza Uganda eyaki Uganda eyawamu naye buli region tugirwanirira efune ebyayo Buganda bagiwe ebyayo Acholi efune ebyayo Busoga efune ebyayo atajja okikola ebyaddalagala ye Mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power. Our power. Kunga NUP kunga Kyagulanyi kunga. Amaina gange nize Andrew Kiza Kaluya musabe wa Busoganiza atwala mobilization mu Eastern Uganda. Katonda abantu. People power. Our power. People power. Nze Zake Francis Mutebyo Busoganyi. Nze atwala abavubuka mu NUP era omubaka wa Mityana municipality. People power. Our power.
Our power. NUP. Ra. Cha. Nze Alex Waisa Mfumbiro, Deputy Spokesperson wa National Unity Platform, nga nkiikirirwa Honorable Balimwezo Ronald atudde wali. Sigenda kwongerako bigambo birala byonna kibeere ky'okwewuunyisa olwaleero. People power. Ewale nnyo Ssebo Comrade Waiswa. Ababaka ba Parliament bwenna bali wano tusanyuse nnyo okubalaba. Obuvunaanyizibwa obw'okubantula ngenda kuleetera leader wa parliamentary team yaffe abakulembera mu Parliament. Naye tusanyuse nnyo okubalaba ababaka ba Parliament, bameeya n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Mpozi tulina omubaka ow'enjawulo era oyo agenda kutwegattako officially olunaku olwaleero. Tuli twamwogerako naye ku mukolo guno mulabe bulungi nnyo. Honorable Nantongo Fortunate, olunaku olwaleero ajja kutwegattako officially mu budakiika butono awo President agenda kumwaniriza mu kibiina ki National Unity Platform. Ebigambo byange tebigenda kuba bingi basewo ne bannyabo, mpozi okubeebaza emirimu gye mukola yonna yonna gye muli. Meeting eno oba training eno yategekeddwa ogezaako okwepreparinga oba okweteekateeka olwa protest vote gye tugendamu. Tubadde tubagamba nti kano akalulu ke tugendamu kajja kuba kanjawulo nnyo. Twagala tugende mu kalulu ak'okwekalakaasa ke bayita protest vote. Byonna ebikyamye mu Uganda twagala bitereereza mu protest vote eyo. Era abantu baffe twagala tubategeeze nti olunaku lw'akalulu lubeera lunaku lumu mu myaka emeka. Naye n'osanga omuntu nga tagenze na kulonda kubanga tamanyi importance yaki, tamanyi importance yako akalulu kagenda okukasuka. Mu myaka 5 ne bamubbako sente nawulira nti kati babbye za kino enkya babbye ziri oludako babbye zino n'asigala awo. Naye ku lunaku luli we yali badde akyusiza ebintu ebyo n'asalawo n'agamba sigenda gendayo kulonda. Basewo ne bannyabo, bw'olaba population wano mu Buganda wokka nti singa abantu bonna abeewandiisiza wano bavaayo ne balonda, Museveni ne bwabba mu bitundu byonna byonna abatasobola kukola ki? Abada ne bwabba ogenda kwesanga ng'agamba nti afunye obululu nga $6,000, $5,000 bwe bityo. Naye n'osanga abantu abeewandiisiza mu region emu yokka basobola okusuka ku bantu abo bonna bonna. Kaakati bwe tukikola strategy yaffe ne tugamba nti twagala ku making sure nti tu-increasinga omuwendo gw'abantu abavaayo ne balonda bwe buvunaanyizibwa bwaffe ffenna abali wano. Ensonga ey'okubiri basewo ne bannyabo nti ffenna abali wano era bwe ngamba nti chairman wano ababuuziza batubbi be basinga obungi, nange oba oliawo ndi tubbi. People power. Naye basewo ne bannyabo njagala basaba ebyatubbi bibeere secondary. Primary interest yaffe ebeere ya kusindika president waffe entebe ku ntebe. Ndaba wano tulinawo ba senior legislators abasobola okugabuulira byonna byonna. Honorable Nambuze bakusoboddeyo bulungi nnyo. Asobola obagamba government kitegeeza ki nga ffe tukikutte ffe aba NUP nga tetukikutte kuvimba buvimbi. Juzi president yavaayo n'atulungamya oluyimba lwaffe ne lulekerawo okubeera tulivimba mu Uganda empya ne lufuuka ki? Tulizimba Uganda empya. Kitegeeza ki ekyo? Nti singa gavumenti ffe abagirwaninga obwa MP, obwa kansala, obwa ki busizinga okuba the most important thing. Singa ffenna abali wano tukitegeera ne tumanya nti kubanga banakyemalira bonna bakimanyi bulungi nnyo nti ezo positions ezo
zisobola okutu entrappinga nezitu enslavinga. Era kyova olaba abali wano abamu bwe bakugamba nti olwedde muli wano muli bantu 9 mwagala position emu, mwagala bwa MP position emu, olowooza NUP esobola okuba abantu 9 kandi ku kifo kimu. Kitegeeza kyekyo automatically oba oyagala oba toyagala mujjawa mu office yange omunajja n'ameetinga nze ground kwendi nyonyonyo oba wakafuluma omulala najja bwetomanyi kiri eri waffe sindikatimu obuuze omulala najja ababodaboda bonna bali kunze n'abalala n'abavubuka bonna mwena muli 9 mwena mugamba muyina ground n'ekibiina kirina okuwa kaadi omuntu omu yekka. Kitegeeza kyekyo nti bwe tuba tugezaako okuharmonizinga n'okukola kyonna kyetaagisa bw'oba tofunye kaadi y'ekibiina focusinga ku kiri ekisinga obukulu. Omanye nti kale sigenze kuweereza mu parliament naye ate nkyali mulwanyi wa National Unity Platform nina okumakinga sure nti president bw'atuukayo nange nakufuna obuvunaanyizibwa mu kuzimba Uganda empya. So njagala okuemphasizing ekyo bagamba people have a vision, major on the major and minor on the minor. People have no vision, major on the minor and minor on the major. Tufube nnyo okulaba ng'omulamwa tukuteeka ku nsonga enkulu. Kakati tufuna complaints awo buli lunaku abantu bali balwana.